President waffe yatugamba mukolerera abantu tugenda okukwata obuyinza nga office zammwe zikola ki nga zikola okitegeera kati office yokera oli emu ng'esirise eyaffe ya Uganda empya egenda kukola eya His Excellency Kyagulanyi Ministry ya Foreign Affairs egenda kukola. This is the final warning. Njiddamu eno final warning ngireeteddeko n'ekiwandiiko ngireeteddeko ekiwandiiko gwe wenna munna Uganda ng'oli mu ggwanga lya Congo nkusaba kwata akasawo ko k'osobola okusitula akasawo akatono k'osobola okusitula ofulume eggwanga lya Congo before it is too late. Museveni talinayo rescue gy'agenda kubawa. Nkiddamu Museveni talina rescue gy'agenda kubawa. Please ng'embeera kati nga weetannasajjuka mukozese eno ultimatum gye babadde bannansi ba America okufuluma bannayuganda mufulume minisitule ya Kyagulanyi ekoze ogwange ngukoze okitegeera nabagamba saagala bikompola bino mwaka guwedde kati tugenda mwaka mulamba na kitundu nga bagamba saagala bikompola bino kubakuba nga temutegedde essaawa y'ebikompola ebula ku katikitiki mukozese allowance eno gye bataddewo Abamerika bannansi ba America okufuluma namwe bannayuganda mufulume mukozese allowance eno gye bataddewo America gyekozesezza okugalawo embase yaayo namwe mufulume kuno tekyali kulanga kulala eggwanga lya Congo ligenda kulumba Rwanda munnayuganda ali mu ggwanga ly'e Rwanda nakugamba fuluma eggwanga lya Rwanda. This is the last warning. Government eyatubba akalulu tesobola kubaleetera rescue tesobola era mugenda kufiirayo. Government yaffe ya Kyagulanyi teyagala munnansi yenna ali bweru kufuna buzibu ng'eyita mu Minister of Foreign Affairs Shama wa mwenza ayogera kati muntambulizeko video buli munnayuganda ali mu nsi ebbiri gye bayita Congo ne Rwanda afulume tetukyalina budde essaawa yonna ebikompola bigenda tandika okugwa mu ggwanga lya Congo ne Rwanda. Munnayuganda aliyo fuluma zino zabadde ennaku z'omwezi 3 eno video ngenda gitange ennaku z'omwezi 5 already eyiseko olunaku munnayuganda fuluma okitegeera essaawa kati tewakyali. South Africa emaliridde okuva ku interview Kagame gye yakoze ku CNN. South Africa emaliridde n'egamba egenda kulumba Rwanda okitegeera egenda kulumba Rwanda. Congo emaliridde egenda kulumba Rwanda. Sadaka emaliridde egenda kulumba Rwanda okitegeera. Museveni akutte amagye ga UPDF abajaasi 1000 baasi ze mwalabye zayingidde mbuzirese ba Monasco ezimu zazze enkalu batisa abaana bammwe 1000 bali mu ggwanga lya Rwanda. Nkiddamu Museveni ayingiza amagye ga UPDF abantu 1000 bannamagye bagenze mu ggwanga lya Rwanda. Abamu bagenda baleka Kigali abalala bagenda kuyingira Congo. Nkiddamu Museveni ayingiza abaana bammwe 1000 woba olina muganda wo nga yagenze mu ggwanga lya Rwanda please bagenda mu lutalo lwa Congo mukubira akasimu omugambe yessawa UPDF ekole kye tuyina okukola. We have to get rid of Museveni. Protest vote enatusangayo kubanna bagamba revolution stage gyetuwa gye tulina okukozesa stage gye batuwadde ya de-dollarization kukuba Museveni nabagamba olutalo luno beetaaga ensi 2 mulaba focus y'abaana abasajja eri Rwanda naye kati already Uganda ebiyingiddemu kuba Museveni atutteyo amagye gano gagenda kulumba Congo naye nga under Rwanda process tugamba nti asenga abayeekera bayingira ensi yonna tugirumba paka mu capital city kakati ate omuntu ate ensi eyingizaayo amagye yo kyekiddako tukyusa tukola regime change. Munnayuganda mwanike fulaga za Congo UPDF wobanga ddala oli munnansi. This is a message egende ku UPDF ngenda kukyusaamu ne mu luzungu awo mu maaso. Wobanga oli munnansi wa UPDF ng'oli munnansi wa Uganda ng'oli mu ggye lya UPDF nkusaba temulwanagana na bannansi ba Congo. Bannansi ba Congo bano babadde battibwa okumala emyaka 3 nga Kagame ne Museveni babatta. Museveni yabbye abakongo bano batubanja sente empitirivu tugenda kuzisasula tutya nga international community evudde mu Museveni ne Kagame tugenda zisasula tutya. Olutalo lwe batutemu okulwana lwa Museveni na Kagame si lwa Uganda. Bannansi ba Rwanda abatuufu please temulwanagana na Congo. You need this unity. Muleke bakube Kagame aveeko bannansi mutuule muteseganye n'abahutu kuba abahutu balina okudda ewaabwe muteseganye n'abahutu such that you live in peace. Kyempa abana Rwanda magezi gembawa temuyingira mu lutalo lwa Museveni na Kagame temuluyingiramu. UPDF soldiers please, this is my humble request to you, don't fight the people of Congo. Do the needful. We have been oppressed by Museveni for almost 40 years. Museveni and Kagame have been oppressing the people of Congo.
led them to exile and killed many of them, lost families. People of Congo need justice. Museveni and Kagame are trying to become African colonialists, the black colonialists, terrorizing every region. This is the high time we must end this madness of Museveni and Kagame. Sinya yo lulimi lwala lwemanyi wabula obo ino lulimi lwomanyi olulala mukole video nyingi mugamba bana ba UPDF tebalwanagana na majega Congo. Please tebasobola kuwangula lutalo luno olwensonga Congo teri yokka. Nabagamba ekintu kino obango oyagala okwakana nti America si eri amabega ga kino ekintu. Njagala muddeyo ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi gwali gwa December omwaka gwa 2020 mugenda kulaba Joe Biden first and last visit gye yakola ku Africa yasinkana Tshisekedi ne Lorenko wa Angola basinkana mu Rwanda ne basitesa ku Rwanda process era Kagame kanwe kagenda video nagibakolya ne bagamba nti Kagame ono yazimudde Rwanda process wabula bagisazizaamu tugenda ku activating a Nairobi process ukitegera UPDF temusobola kulwanagana na America temusobola babatwala mu danger zone Museveni ali mu kubatwala mu kattiro mumubanja sente ayagala batwala mu kattiro UPDF mwegatte ku majega Congo tujeko Museveni ne Kagame tukikole Uganda yachukira kumu ne Rwanda yesawa Rwanda echukire kumu ne Uganda UPDF please mwegatte ku majega Congo wemutuke Rwanda wemutuke Congo mwegatte ku majega Congo tujeko Museveni ne Kagame yesawa protest vote yena tusangayo tunaje kuba mu Uganda unange nja kwesimba pozi ndi minister but that's why wagenda kuba separation of power whereby ministries executive teko ya mu legislature mbate ngamba tinyera kwera minister of foreign affairs amajeko nagona ganabere gwerwa Uganda omusala akakadde kamwe ngenda katekangayo yesawa tufune government ye yaffe yesawa ukitegere ekintu ekyo omusajja amenye endagano bagenda mukubira ku counts nya count yesoka yamenye endagano gye bayita Rwanda process count eyokubiri bagita occupation yagenda nagenda muki munsendala nga takkiriziddwa count eyokusatu abadde abbe ebyobugagga bya Congo Museveni Kagame yalemeddwa okulaga ekirombe kya Coltan yalemeddwa giraga takirina kitegeeza buli abadde abba wa Congo count eyokutaano yasama jega South Africa agasadaka sadaka nabagambye yine endagano an attack on one of us is an attack on all of us then eyokutaano nayo katukigatteko South Africa in a long standing agreement ne eddame lya Nelson Mandela ligamba nti senga mukizuulanga nti Kagame yali emabega okuterrorizing emirembe Congo niwemberanga siriwo mutaase Congo mugende mukube Rwanda South Africa erina okuba Rwanda otuukiriza eddame lya Mandela n'okwesasuza ku majje gaabwe agattiddwa yessaawa kati zitokote Kagame yagambye talinayo majje ga Congo kitegeeza tali willing kujjayo majje ge Congo okitegera kuba yagambye ye tamanyi oba alinayo amajje naye nga ye commander in chief nga gwakulya armed forces zonna otugamba otya muno tomanyi okikakasa byogera olowooza tuli basiru Maika Kagame kano kalowooza ffe tuli basajja basiru ate nono bye byokwesiriwaza byekakola bye bimu ne Museveni byakola mukitegera najja n'asiriwaza bannansi nze simanyi byanguzi abali b'enguzi mbakwate bakulu basajja bakulu kuluno His Excellency Kyagulanyi kusaba emotoka yaffe amadi ebere kumpyawo buyinza okwagala okwesasulizawo ne bukutta mbumbu busimanyi M23 aze mu Uganda n'ekutta emotoka yaffe eyo gitegeke olina okutuula omwo kuba gwe tukwagala ffe tugenda ku Foreign Affairs Ministry ekive Congo engule tugiraba nga tugireeta ladies and gentlemen mmaliriza mbagamba nti muna Uganda ali Congo fuluma muna Uganda ali Rwanda fuluma wobanga obadde olina enteekateeka zonna ezigende Congo oba Rwanda please zisazeemu bireke kino kisoke kimala okuggwa wekinaba kiwedde atugenda kubeera mirembe okitegeera bisazeemu programu yonna egenda mu ggwanga lya Congo ba Rwanda wobanga oli mu nsi bbiri ezo tosiba bintu byo byonna tojja bituusa kwata akasawo kosobola okukwata ofulume tukose ultimatum mwene ya America gyetaddewo naffe gye tuba tufulumirako okitegera naye abaana ba UPDF muli musala zaffe mbasaba mba mutuuse ku battlefield mukole ekituufu kyemanyi video yange no mujja giraba ekyo nkikakasa okitegera we mutuuka ku battlefield mukole ekituufu yessaawa tufune liberation to end Kagame and Museveni's operation. Respect my president, respect ex-warriors. Nebazanyi abana mwena abadde mu hashtag yaffe Museveni and Kagame at the Rio M23 tujivuze okumala emyaka egi finally wekataligiria tugenda jikuba munda Museveni and Kagame the world has proven our hashtag they are the Rio M23 kakati bagenda kola ku M23 ng'obuyinza bibulagira salute.
all the fighters. Salute.